Okuva essula 12 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mukama n'agamba Musa ne Alooni mu nsi ey'e Misiri ng'ayogera nti, omwezi guno gulibeerera omwezi ogw'olubereberye mu myezi, gulibabeerera omwezi ogw'olubereberye ogw'omwaka. Mugambe ekibiina kyonna ekya Isiraeri nti, ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi guno balyetwalira mu buli nnyumba omwana gw'endiga gumu ng'ennyumba z'abajjajjaabwe bwe ziri. Ennyumba bw'eneebeerangamu abantu 5 nga temaleewo omwana gw'endiga omulamba, kale beegatte ku nnyumba ya muliraanwa waabwe babalirwe ku muwendo gw'abantu abali mu nnyumba eyo, baliire wamu omwana gw'endiga. Omwana gw'endiga oba ogw'embuzi guliba musajja oguwezezza omwaka nga teguliiko bulema. Muli gutereka okutuusa ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi guno, olwo eya buli nnyumba eryoka ettibwa olw'eggulo ng'ekibiina kyonna ekya Isiraeri kikuŋŋaanye. Era balitwala ku musaayi bagusige ku myango gy'enzigi ne waggulu mu nnyumba mwe baliguliira. Awo balirya ennyama mu kiro ekyo ng'eyokebwa n'omuliro, n'emigaati egitali mizimbulukuse baligiriira ku nva ezikaawa. Temugiryangako nga mbisi newankubadde enfumbe n'amazzi, wabula enjokye n'omuliro, n'omutwe gwayo n'ebigere byayo n'ebyomunda byayo. Temugiterekangawo okutuusa enkya, naye bwe wali waawe esigaddewo muligyokya n'omuliro. Era bwe mutyo bwe muligirya nga mwesibye ebimyu, nga mwambadde engatto, nga mukutte n'emiggo mu mikono gyammwe, mugiryanga mangu. Kubanga okwo kwe kuliba okuyitako kwa Mukama. Kubanga ndiyita mu nsi ey'e Misiri mu kiro ekyo, nditta ebibereberye byonna mu nsi ey'e Misiri, abantu era n'ensolo, era ndisalira bakatonda bonna ab'e Misiri emisango, nze Mukama. Omusaayi gulibabeerera akabonero mu nnyumba ze mulimu. Nange bwe ndiraba omusaayi ndibayitako, so tewalibeera lumbe mu mmwe olulibazikiriza bwe ndiyita mu nsi ey'e Misiri. Era olunaku luno lulibabeerera ekijjukizo, nammwe munaalukuumanga ng'embaga ya Mukama ey'etteeka eritaggyibwawo emirembe gyammwe gyonna. Ennaku 7 mulirya emigaati egitazimbulukusiddwa. Ku lunaku olw'olubereberye munajjangamu ekizimbulukusa mu nnyumba zammwe, kubanga buli alya emigaati egizimbulukusiddwa okuva ku lunaku olubereberye okutuusa ku lunaku olw'omusanvu anaaboolerwanga mu Isiraeri. Ku lunaku olw'olubereberye ne ku lunaku olw'omusanvu mulibeera n'okukuŋŋaana okutukuvu. Temukolanga mirimu gyonna ku nnaku ezo, wabula egyo gyokka egyetaagisa okuteekateeka emmere gye munaalya. Mulyekuuma embaga ey'emigaati egitazimbulukusiddwa, kubanga ku lunaku olwo lwennyini lwe najjira ekibiina kya Isiraeri kyonna okuva mu nsi ey'e Misiri. Kye munaavanga mwekuuma olunaku luno mu mirembe gyammwe gyonna ng'etteeka eritaliggwaawo. Ku lunaku olw'ekkumi mu mwezi ogw'olubereberye olw'eggulo, mulirya emigaati egitazimbulukusiddwa okutuusiza ddala ku lunaku olw'21 olw'eggulo. Mu nnaku ez'omusanvu ekizimbulukusa tekibeerenga mu nnyumba zammwe, kubanga buli muntu alirya ekizimbulukusiddwa, oba nzaalo oba munnaggwanga, aliboolerwa mu kibiina kya Isiraeri. Temulyanga ekizimbulukusiddwa kyonna mu nnyumba zammwe zonna, wabula emigaati egitazimbulukusiddwa. Musa n'alyoka ayita abakulembeze bonna ba Isiraeri n'abagamba nti, buli muntu alonde omwana gw'endiga oba ogw'ombuzi ng'ennyumba zammwe bwe ziri, mugutte olw'okukwata okuyitako. Nammwe mulitwala akasaaganda k'ezzoobu ne mukannyika mu musaayi ogw'omu kibya, ne mugusiiga ku mwango, mu mbiriizi ne waggulu. Omuntu yenna tafulumanga mu nnyumba y'okutuusa enkya, kubanga Mukama aliyita okutta Abamisiri. Awo bw'aliraba omusaayi ku mwango, mu mbiriizi ne waggulu, Mukama aliyita ku nnyumba eyo, so talikkiriza muzikiriza okuyingira mu nnyumba zammwe okubatta. Mulyekuuma etteeka lino n'abaana bammwe abaliddawo ennaku zonna. Awo bwe muliba mutuuse mu nsi Mukama gy'alibawa, nga bwe yasuubiza, munaakwatanga embaga eno. Awo olulituuka abaana bammwe bwe balibabuuza nti, embaga eno etegeeza ki? Mulibaddamu nti, eno ye ssaddaaka ey'okujjukira okuyitako kwa Mukama, bwe yayita mu nnyumba z'abaana ba Isiraeri mu Misiri, n'atta Abamisiri, ffe n'atuwonya. Abantu ne bavuunama ne basinza. Abaana ba Isiraeri ne bagenda ne bakola bwe batyo nga Mukama bwe yalagira Musa ne Alooni. Awo olwatuuka mu ttumbi, Mukama n'atta ababereberye bonna ab'omu nsi ey'e Misiri, okuva ku mubereberye wa Falaawo atuula ku ntebe ey'obwakabaka okutuusa ku mubereberye ow'omusibe eyali mu kkomera, n'embereberye zonna ez'ebisibo.
Falaawo n'agolokoka ekiro ye n'abaddu be bonna n'Abamisiri bonna, ne waba okukaaba okunene mu Misiri, kubanga tewali nnyumba etaafaamu muntu. Falaawo n'ayita Musa ne Alooni ekiro ekyo n'abagamba nti, mugolokoke muve mu bantu bange, mmwe era n'abaana ba Isiraeri, mugende mumuweereze Mukama nga bwe mwayogera. Mutwale endiga n'ente zammwe nga bwe mwayogera, mugende nange munsabire omukisa. Abamisiri ne bakubiriza Abayisirayiri banguwe okuva mu nsi, kubanga baayogera nti, ffenna tujja kufa singa temugenda. Abantu ne batwala obutta baabwe nga tebunnaba kuzimbulukusibwa, ebibbo byabwe eby'okugoyeramu nga bisibiddwa mu ngoye zaabwe ku bibegabega byabwe. Abaana ba Isirayiri ne bakola nga Musa bwe yabalagira, ne basaba Abamisiri ebintu ebya ffeeza n'ebintu ebya zaabu n'engoye. Mukama n'awa Abayisirayiri okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri, ne babawa byonna bye baabasaba ne banyaga Abamisiri. Abaana ba Isirayiri ne batambula okuva e Lemesesi okutuuka e Sukkosi. Baali abasajja obusiriivu 6 abaatambula n'ebigere nga tobaze bakazi n'abaana. Era n'ekibiina kinene eky'abamawanga ne kigenda nabo, n'endiga n'ente n'ebisibo bingi nnyo. Ne bafumba emigaati egitaliimu kizimbulukusa n'obutta bwe bajja e Misiri, kubanga tebaalina budde kussaamu kizimbulukusa, kubanga baagobebwa mangu okuva mu Misiri, era baali tebannaba kwefumbira mmere yonna. N'emyaka abaana ba Isirayiri gye baamala mu Misiri gyali 430. Awo olwatuuka emyaka 430 bwe gyaggwaako, ku lunaku olwo ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri ne kiryoka kiva e Misiri. Ekiro ekyo Mukama kye yaggyiramu abaana ba Isirayiri mu Misiri, munaakikwatanga mu mirembe gyammwe gyonna. Mukama n'agamba Musa ne Alooni nti, lino ly'etteeka eryokutaano, munnaggwanga yenna tagiryangako, naye buli muddu w'omuntu agulibwa n'ebintu bw'anaamalanga okukomolebwa n'alyoka agiryako. Munnaggwanga n'omuweereza aweebwa empeera tagiryangako. Eneeriibwanga mu nnyumba mwettiddwa, tefulumizibwanga bweru wa nnyumba ku nnyama yaayo. Ekibiina kyonna ekya Isirayiri kinaakwatanga embaga ey'okuyitako. Era munnaggwanga bw'ataasulanga ewuwo ng'ayagala okukwata embaga ey'okuyitako, bw'anaabanga omusajja anaamalanga kukomolebwa alyoka akwatenga embaga eyo. Olwo anaabanga ng'enzaalwa, naye atali mukomole yenna tagiryangako. Linaabanga etteeka limu ery'enzaalwa n'omugenyi asula ewuwo. Bwe bati abaana ba Isirayiri bwe baakola, awo Mukama ku lunaku olwo n'alyoka ajja abaana ba Isirayiri mu nsi ey'e Misiri ng'ebika byabwe bwe byali.